Embeera bweti weri ku kooti e Makindye bo abavubuka batuuse dda gye balinga bwogezako okubeera nga ate olaba byonna ngenda okubeera nga mbikutuusaako ku channel yaffe eno weekuumireko nga bwe tulinda okulaba Alien Skin ng'ate aleetebwa mu kooti. Basi kubanga tebanamusalira mafia yabadde tannatuuka. Kakono soko je. Soko je kwe kakono kwe. Aulide. Ali muzaako epima aulide. Agenda kuja. Muli waka mwasamiridde mwagala birabira ku live. Mulinga amazzi. Abali waka mtuweze ku data tekuli kigedo kilali. Weza kudata hadi maga watu mwebuye ofesi maga kwa wachilie kwetuli ebimenke byonna byasomye dda. Live location Makindye bichichi endoza mbwa bakijama boy bintu byaddalamu bintu byaddalamu si bya bandi wago ni bineno mayiniga bintu byaddalamu abana bo badde kwebali abana bo babadde kweba bintu byaddalamu bameni baje ku ground bintu byaddalamu oba munatuuka ku ground oba temutuuka effe kwetuli tuli wano tulinze mafia. We are waiting for mafia mu bulungi ne mu bubi kitegeera. Tubeerako no kwetuli gwe kyomanya kwetuli nga bitukwatira wamu nga bitutwalawa nga bitutwalira wakuba kati waneno kuba kufula yita waneno live location abali serious bo batuuse dda abaana babadde bo kwebali jukira katugenda kwawulamu bani basoja bani abatali basoja kitegeera kati twagala tegeera bani basoja bani abatali baso abaana bonna ndozambalawa ekwetuli bameni Karonda mafia wagenda kukolaki nenga barasibalabo babaliwa tukeno live tutadeko muliwa mwe bameni bali mu kwesindikita awo temwesudiye muliyo mwesudiya temwesudizeeyo buli ali wano daihadi nego oli ekulayi kyokka ali abeetuma bidaihadi ku akawunti ngenda kumanoonyamu mmwe ali ekyo ku kyakawunti yateekako mu daihadi wa Alien olinga emizi olimwana gwenda bera ni daihadi owaddala alayi mwana ku Facebook gwenda byewana